ekyabasawo. Mu kiseera kino ng'abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga batandika okuzzaayo empapula. Wiiki ewedde yagenda okukomekerezebwa ng'abantu 16 be bazzizaayo emikono egyabasabibwa nga ku bano kwaliko abajjidde mu bibiina by'obufuzi 7. Ebibiina ebirala nga biri mu kubbinkana ku kifo kino ky'ekibiina ki People's Front for Freedom bategeezezza nga batagenda kusimbawo muntu yenna ku bwa pulezidenti. Okusalawo kuno kutuuseeko olw'okwagala abantu abalwanirira eddembe okwegatta nga twolekera akalulu kano gye tulabanga fronti emu ez'okwerwanako. Ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi 2025 People's Front for Freedom yatta omukago n'ekibiina ki Alliance for National Transformation ne beegatta naddala ku kifo ky'obwa pulezidenti n'ekigendererwa ky'okussa ekimu okusobola okumamulako pulezidenti Museveni. Mu nteeseganya ezo NT ng'egamba tusobola okubeera ne ba presidential candidate babiri naye nga balongo tugenda mu campaign nga waliwo okutegeeregana bwe tunaatambuza ebintu ebikwatagana ne campaign. Aba NUP bo nga bagamba nti tufune omuntu omu tuyimirire emabega we bwe tuba tumaze okukakasa nti oyo eggwanga ebitundu ebisinga obungi gwe byagala. Wabula batugambye nti nga bannuupu bakyali mu nteekateeka y'okulonda banaakwatira ekibiina kyabwe bendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament. Ssemujju Nganda, omwogezi wa People's Front for Freedom, atugambye nti bakyalindako olwo basalewo ekyenkomeredde. Okufaanana ne NUP, PFF naffe tulowooza nti olutalo kampeyini eno ey'okwerwanako yali kulembeddwa muntu omu abalala bonna nga bamuyimiridde mabega. Awo enteeseganya zaffe we zaayimirira aba NUP ne batugamba nti kabasooke bamalirize ebyokusunsulamu bakandideeti baffe bakomewo enteeseganya zigende mu maaso. Ssemujju agamba nti kino bakikoze okusobola okwenyweza olw'akalulu akalabika okuba nga si kaamannyo weno. Kano akalulu Mwami Museveni kateekateeka kayinza okubeera nga ke kakyasinze obubi mu byafaayo bya Uganda ebimanyiddwa. Bano era batongozza n'abantu abagenda okukulemberamu kakuyege mu kalulu ka bonna kye batuumye Operation Freedom Campaign Team. Kuliko Omuloodi Erias Lukwago, Dr. Lulume Bayiga, Honorable Betty Awol. Kyokka basabye bannakibiina okukuuma empisa obutasika mugwana bannabibiina balala. Twagala ffe be tukulembedde aba PFF temukkiriza kuvuma muntu n'omu yadde okuyoma n'omuntu gwe tulinayo ku sayidi emu. Kati ekirindiriddwa kye kinava mu nteeseganya oba bano bakkiriziganya okusimbawo omuntu omu. All for Freedom. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV. PFF.